Sabamu bachikola intentionally. Nti. Nakukonaringa nakutekamu that fear. Nakutekamu okutya. Natta your self-esteem. Okitegeera. Nakulaga nti ku nsi oliwo because of him. Nojja myaka ku myaka ng'obwongo bwo budigestinga ebintu ebyo. Okitegeera. True. Nga buli wafuna opportunity akulaga tolina kyoli. Nze buli kimukyo. Okitegeera. Kakati ono omukazi bw'atuuka ku level ng'agamba naye in a relationship ekyamazima. Terina jeeraga. Mpulira nkooye. Kati onatandika reflection. Abamu aba ayagala okufuluma. Lubuto. Naye ne ku lubuto. Naye jjukira mu bwongo bwaffe tubeeramu n'obusajja bubiri. Akamu kakugamba genda, akamu kakugamba naye ogenda kutandikira wa. Nedda. Ogenda kutandikira wa. Onaabeerawo otya. Okitegeera. Yeeyo fear that was installed in you from the start. Olona making sure that you're dependent on me. Kati kana akasajja akakugamba naye nga wajolaga ne katandika okubalira. Taata gundi buli wakomawo aleeta sukaali. Taata gundi ennyumba agisasula oba yagizimba. Taata gundi agula enva n'amanda agagula. Okitegeera. Agula yaka. Ogenda sente ez'okupangisa ogenda zijjawa. Emmere onoobeerawo otya. Okitegeera. Abaana bo ogenda kutandika otya tebagenda kusoma. Kati akakasajja nga kawangudde kana akakulaga nti munnange wandigenze kubanga ebijja si birungi. Most of the time, Dodo, it is the fear of moving on. Sometimes abasajja bano be batuteeka mu fear eyo. Yes. Other times abazadde baffe ne abantu betuyita emikwano. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. Is that me? For me? Girlfriend, I'm stressing. At least that hairstyle is good, but the devil over yafuna musajja kyamugamba nti ajjako enviri. Devil. Mukazi ki? Ati David. Ati wetwala tugenda shootinga ne kazibe kapo. Ne kazibe kapo ne nagamba ya nedda mukwano mukazi ki yakikukoze. Ngangu yakugamba I don't like your look, no choose a look. Genderi. Kirabika. Yakugamba I don't like that look. No yamalirako ddala enviiri bannange ya. Nagamba competition ketana. Ate bannange obusajja. Mukiwaasi. Zama binaategeera kati nze kirabika gwa competing naye alina ssente naga kati kankulage. I'm available. Baby Dev nankwatira ekisa. Mukiwaasi. Nawe webale competing. Love is worth competing. Tutandike. Aze mutima. Nze nkulaba naawe. Tutandike. Kale. Hi lovelies. Welcome to my YouTube channel, Doreen Asasira. Love Life is the show. Remember liking us, subscribing and commenting. No introduction literally. Like mujja kwa mumulaba even most times these days. Bamwita muchala mwesigwa. Abamu mwagala nyo her talks. Mugamba ayogera. You have to really pay attention na kuyigiriza na ku lecturinga. Frank atambe bagamba history teacher katobona tugenda muita teacher ki. History teacher. Mutambe history teacher. Agenda nakazalo tezigwa zagolu. Kate koro gwaseme yali ambade success tafanaga. Nenga ne ntambe badna. Nenga bari kumpiko gwa teacher. So how are you? I'm okay. How are you? Looking good. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. By the way, let's talk last year. Last year is okoloza. Manange. Wala nnyo. Wala nnyo kumbe kumpi.
anyumira wakati omusawo akulaba bugatto buli wano but my dear bebaka kasukuma nga yayawula era kamna esiso ambala mukwano mufumbo la yali bwati Sorry, Ogwasemba, but I'm glad you now over ku social media ngo biraba. Ogwasemba era mbadde wano ne muganda. Bana ngensanyiso balaba yeah. Let's move. Let's move. Social media ke wasemba yo kugamba nti mutabani wo motivational speakers tebasanyuka. Bayo mbade bagamba. Omwana wo ye ayinona abaana baffe. Fe tumuleke bulesi. Nagamba simanya gwali tukakiseranga nga o dictating simanya obufumbo obumwana ukagamba bwali fumbirwa era jagenda yo lingizeko mbuye mu abakazi loga nolingiza ko nagamba mutabani wange simanya omuyisa bulungi bakubonya abanya oba jangu tugende ebakachira kayemwe kakati sako baddemu awo tweyongereyo era yo comment yes motivational speakers mbagala nyera mbasamwe tibo naye okwonoona abaana bammwe kisinziira ku gwe kyoyita okwonoona okitegeera kakati bw'ogamba nti omwana owange ayonoone omwana owuwo osobola okwonoona ekitali kyonoonefu ng'obaddiza nnyo tosobola okwonoona kitali kyonoonefu kati nze bwe nvaayo ne ngamba nti I am going to protect my child. I will protect my child against that which I feel is not right for him. My son. Kakati nga gwe omuzadde ow'omwana bwe bw'olowooza bwe boonoonyo bagenda okwonoona, do your best to protect your child as a mother against that which you feel is not right for them. I stand with my kids and I will do that. Ati ekyo kye bagamba mbuno ngenda kubeera nyagala asingiriza where need be. You will? No, where need be. Okay. Where need be. Disclaimer, where need be. Okitegeera. Kati Doreen wabeerawo ebiseera abaana abalenzi sometimes batuuka mu bufumbo nga they are closed out. Oba nga bakazi baabwe baba closinze out. Nga the only fallback plan that boy has is his mother. Okitegeera. Where do I come in as a mother? Omwana owange bw'ajja n'aŋŋamba nti mami eno embeera n'eno bweti ne bweti ne bweti nkoze ntya, I will advise on what to do. Okitegeera. Naye ekigenda okundeetera okuvaayo obulambalamba is when disrespect comes in and domestic violence comes in. Omanyi tudda wano ku social media. I know. Abakazi we make a lot of noise. Ffe tusinga okukaaba. Omusajja yankubye, omusajja yanvumye, omusajja yanzibye, omusajja yakoze eki. But behind the scenes, Doreen, abakazi tukola abasajja ebintu nti abasajja abo baba baakuvaayo ne boogera. This is what my wife is doing to me. Naffe tujja kwetya the women that we are. Okitegeera. Kati nze omwana owange bw'avaayo n'apresentinga any of those, my physical presence will be needed in the what? In the marriage. Sigambye nti ngenda kubeera daily visitor. Nedda nina ewange. Nina omwami owange. Ate nina bato ba mutabani wange. But I chip in nga ndaba. But where necessary, where it is unavoidable, I promise you as a mother I will come in. True. Because by the way mutufu abasajja bakuba abo ne babavuma ne basirika. Kasuku yagamba mbafira ne muguli n'ogamba omusajja nga yafunga omwana wo ne muwulira nti omusajja yabadde agenze mu kinaabiro olw'ebirowoozo ebingi nga he doesn't have anyone to pour to. N'agwa mu kinaabiro n'afa. Nti yagenze ne yeebaka n'afa. Ebaka n'ebirowoozo kinaafa. Doreen, I have heard of stories
they are not actually stories kubanga bino Reality bya happening things, je nazaalibwa. Okitegeera omukazi akola obwenzi mu maka. Okitegeera kubanga ayagala obwenzi bwe bugende ku level endala. Ono musajja w'omu maka musajja watu yasirika and he let her be. He knows nti mukazi we ayenda naye yakita olw'abaana baabwe kubanga bakulu. Tugamba nnyo abakazi nti ntudde lwakuba abaana ngumye lwakuba abaana. Abasajja bano baguma olw'abaana. N'asirika and he lets you be the stupid person that you want to be. But do you know what the other woman did? N'akwata omusajja n'amuteera akatwa mu byokulya. Omusajja agenda okwebaka azuukuka ng'ali bubi afa. Abaana ba abalenzi abakulu abali ku university basula mu boys quarters. Okitegeera omusajja alwana alabe nti aggulawo olugi because every day tebagazaawo kufulu. That very day baggalawo na kufulu. Which was intentional. Omusajja bamusanga ku luggi ng'afudde. Omukazi ali mu buliri afuluuta. Okitegeera naye Katonda ono nga bw'atalya nguzi nga bwe yatta omwana w'abendi naye bwe yafa tewayitawo na myezi 6. That is what we call active mothers. But me, I am not going to wait for mine to die. No. And I react. I will react the moment I learn of the problem. Instead of living with regrets. Much as we are the victims sometimes for abakazi. Okitegeera. But the men are also victims sometimes. And someone needs to stand up. Yeah. For the men. Who listens to the men? True. Who stands up for the men? Okitegeera. Fena tuliku girl child. Yes, girl child needs protection. But who is protecting the boy child? As long as I birthed this boy child. Yes. He is my responsibility. He is my God-given responsibility. And I will fulfill that responsibility as long as I have breath within me. Thank you very much, Fedo. Baba Zemo ndowooza. So motivational mothers mukakane. Wogwira ku mutabani we. Ate babuulirira abaana baabwe. Mutegedde. Speaking of stressing, waliwo story. The bampa day. You tell me whether it's whether omusajja ye musirusiru oba omwana like omwana yatuvuka yampereza later ali 26 years. Yanagena kulaba daddy we. Mamo ya fambo over last year or something like that. So daddy we we married 2 months back. Like I mean what if I get a check on my dad? Agenda kusanga daddy yawasa this ndozo bakuta kuwasa ina bebabira bonna. Mwana ngalinga sweet ni muto. Kata chambale enviri kumutu like for the first time agenda kwa waka wali messed up literally. Nina bera woko nakaba kale kana beka nsande gembera. Gonna shino tisinga I've been there for like 2 weeks but I've noticed this. Mwana bera ku masimu. TikTok kwebaka okufumba raso wode. In fact wemberedde nza badafumba on time ngandaze nje paka fumbe kati na January. Naddayo ku TikTok naddayo ku masimu naddayo ku madara ndagamba echanyiza the reason why I'm even writing this letter echanyiza for the first time in my life nalabenga daddy ali mukoza ngoyo ezise ndowoza siza mwana ngoli ali mu naga people please no this has never happened I feel like helping my dad. Should I help my dad? I was in shock. Men were saying gola bya complaining. No, women were saying gola bya complaining. Ogere naye man to man as who. Ye yagenda okwana omwana omutonga yetamulaba. He should be yamukwana chatumanya yamukwanya lisoba. So I got like mixed reactions. So in your thoughts people were pushing people were pushing the blame to the old not old to me to that old man. He's an old man. Fine. Would you do that? Do you think we are blaming the old man here? Are we blaming the girl child as well? Like yatuka nabera comfortable awamne bagamba wa child had a moon face ochango musajja amulaga what she should be doing. Kakati bakulu bannaffe ekiseera bwe kituuka waliwo ekiseera ekituuka for example omukyala akufuddeko yes ng'agenze ate nga well nature ekubanja okufuna omuntu omulala banaano banaagenda nga yano beddi kati nze kambabuulire basajja mmwe abali ejo
bano abaana abato be mukwana mubaagala lwakubanga balungi okutunuulira. Ekirala mugamba mbu be babazaamu omusaayi. Bakyogera nnyo bakitegeeza ki? Ekirala mulowooza nti musobola okubafuga bangu bakufuga. Bwe bagamba anti bwe babeera batuufu. Naye njagala mutegeere nti ne bano abaana abato omwana omuto yenna okugamba nti akkiriza, let's say nti gwe omusajja omukulu olina emyaka 50, omwana gw'otwala wa myaka 20 omusuubira ddi okurizoninga naawe? Omwana ono ekisookera ddala mu bwongo bwe alinamu kino nti jjajja ono muyamba buyambi okubeera naye. Kozi ojja kwesanga oluusi nga you're older than her father. Yeah. True. Mu bwongo bwe ekisooka okusetolinga nti omweguya akuyamba okubeera naye. Kati Doreen omuntu yenna gwe weeguya ajja kwagala n'engato zino zimuggyemu n'ebigere obinaaze. Kitegeefu. Naye yes, nature calls. Naye gwe tosobola kutuula obwongo bwo ne bukubuulirira kojja w'omutima gwo gwe omusajja n'akubuulirira n'akugamba nti kati omuntu oyo gw'ogenda okuteeka mu maka talina nnyo kyamaanyi kyagenda kukolera okuggyako okukusaba ssente ez'okugula engoye, kusosola njala, kulongoosa nviirize, because she knows omwagalako beauty ye. Yeah. Toyina kirala ky'omwagaza. So she has to keep up appearance. Ebirala byonna talina kyagenda kuyamba yadde n'ekimu. Okitegeera? Kakati bataata baffe oba bakulu bannaffe beegayiridde mukule ate n'ebirowoozo byammwe bibayambe bireme basuula mu nsobi. Kubanga ono omwana agenda kubeera naawe bw'aba akuyambye ennyo emyaka ng'eki 2 afuneyo kaani ka Bosco ak'emyaka gye. Sina kindi akaagalire mu nnyumba yo akujooge bw'atyo akujoogere ddala kubanga akimanyi omweguya. Ekinaava mu ekyo kigenda kubeera ki? Kulwanagana. Ate Katonda bw'akuyamba ng'olinamu emmaali bakwatagane ne Bosco batandike okupulaninga engeri gye bakuggyawo. Kituufu. Kitegeera? Kakati ye bw'embuuza kiba kikugaana ku myaka gyo. Kale olina emyaka 5, olina emyaka 6, olina emyaka 7. Yes, God called your wife back. Yes. Kiba kikugaana okugamba nti kale kanfune omukyala ow'emyaka 3, ow'emyaka 4 wenna reasoninga naye. Nogenda ku kato omukyala anandabirira kubanga emyaka egyo baba baagala abantu bagenda balabirira. Obiseera ebisinga aba akoze ssente ze ng'ali mu myaka gye gyakuwummula. Ayagala muntu gw'agenda kuwummula naye. Ayagala muntu gw'anaanyumiza ebiboozi bye ne baseka bonna. Ayagala muntu gwe banaatuula ne balaba bonna amawulire ne banyumya ebibadde ekisolo, ebibadde egindi, ebibadde egindi. Okitegeera? You're not going to do that with this young girl. You can't. Ate togenda kumunenya byakola because she's acting her age. Emyaka gye gimugamba TikTok kwe kuli ebisanyusa. Kino ekisajja nakyo kiri mu kuntawaanya. Buli wanaakulaba ng'oyitawo ajja kunyinyibala. Okitegeera? Beeba abaana. Tatana na empathy ne bakulaba ng'oyoza engoye agamba. Beeba abaana ne bwatuuka mu kisenge mugenda mu bintu byammwe nga face eri bweti. Nga muli agayana nangoba. She's not really interested in what you're doing. She's only interested in the money that you're giving her. Okitegeera? Kati basajja bakulu mwetereeze. Otherwise oyo omwana ekisookera ddala ne bw'anaagenda okwogera ne kitaawe. Nze nkubuulira Doreen, abasajja bano abakulu boolaba bw'obwongo obuba buyingiddemu nti mwana muto gw'ayagala ne bw'oyogera otya. Kyokka ne basigala nga bamu stress nga kyekinsesa. Ne bw'oyogera otya ajja kutuuka afe aveewo bagambe nti kaamaze ne kamutta. Kakati mulenzi muto fa kubikwatako. Nawo mind your business. Tata is living his life.
Mind your business. Oh my God. Tata is living his life. And Tata has made his decision. Bw'ona ogendayo okumubuulira ajja kugamba omutunula mu kamwa. Otandise okumulingiriza. Sinakindi ajja n'okutandika okulowooza nti weegomba akantu kano ke yaleeta awaka. Abeere nga takyagala oggyewo ewaka. Kubanga ate ko kyekanaayogera. He's not complaining, engoye azooza na ssanyu. Ennyumba agirongoosa na ssanyu. Abyoza na ssanyu. Lwakubanga kikuluma. Wakula olaba mama wo abimukolera. Kikuluma nti taata wo bamukozesa ebintu. But your dad is very happy to do those things. Mind your business. Okitegeera. Yeka yajja okuwana bwali kiko wali kita. Now I get your point, Ralph. Abawala bwe tuddako sayidi eri. Lwaki okkiriza jjajjaawo kimujja kunzikiriza nkiyiseewo lwaki okkiriza omuntu ali mu myaka gya jjajjaawo okukukunamira okitegeera omuntu yenna ali mu myaka gyajja ate ebintu ebyo bisiraani Doreen sikulimba bagenda kudda kuno bayombe naye oba weesombera bisiraani goge mazima okuyingira abasponsa baabwe mu mbuga ya sitaani enkadde oba weesombera bisiraani nze nkubuulira kati ojja kusanga omwana oyo wa myaka 40 naye n'obwana obulenzi obunaamwagalako obw'emyaka gye bujja kuba bumukozesa bukozesa nabwo bumuggyeko sente budduke ng'omusajja omulala gw'alina okufuna kwegamba nga ye yafuna anointing yakukwanibwa bisajja bikadde era nga nekyanaddamu okufuna kikadde nakyo ekisiraani ekyo kati ekinaasembayo Doreen nze I have seen not heard I have seen of a young girl of 19 years eyali ayagala ebikadde ebyo weeye ekyebando mu nsooba 19 yes naye omusajja omukadde gwe yasembayo okwagala yamufiira ku ngulu mama lwaki yafa abasajja bakulu mwenze mbagamba I am not against what you're doing, you can do whatever you want, but think about your health. Kati abasajja abakulu abo okupleasinga obwana buno bagoyinga extra miles ne bakozesa ebiragalalagala bye batalina kukozesa oli gayi yafa ne bamuziika namulabako n'amaaso gange. It is not a hearsay. And everyone knows about it. Gama ne story recently. That was in early December or late November. Yali Tanzania wa Nairobi. Eno kwanga wajira ku social media. Wana jikueleza ko omusajja. Yali katugambe nanyini radio station oba manager radio station. Nga mukulukulu. Choka ino mukaze waka ayirubuto. Nga waliwo akaana akawala akaze akatonda akava mu university yakasa akawadde omulimu ndowooza agasooka saamusaamu ne bagenda mu lwaliro akati yagenda n'amira ndowooza wabira ndowooza weyamira overdose teri amanyi ndowooza nga bw'oyogedde oyagala kakasa nti by the way nze wenkukwatako n'obulenzi obwo bw'owaanawaana musinga kumbe eri etabula musaayi ate yamalako rest ekutula omutima basajja mmwe mugenda kufa emirambo gyammwe giswale naye nga n'ebibatta buntu butono bwe buti nti osobola okufuna mukulu munno ajja kutegeera nti kino kyosobola kino tokisobola naye oyo omwana omutajja kwagala okumukakasa naye mukulu munnanga ogenda kufa tujja kuziika nga bwe tukugeya okitegeera ate nammwe bawala mmwe temulowooza nti muli b'amaanyi oyo omusajja omukulu bw'atyo okukweyambulira bisiraani kati gwe weebuuze Doreen osobola okutunulira obwerere bwa jjajjaawo osobola okutunulira obwerere bwa kitaawo mwe mugira mubaagala musomba agasiraani gammwe mutandike kutawaanya basenga gundi nti no babanaazeeko agasiraani gemwesombera ate nga ne bwagukunaazaako obwongo bwo buba bwalookingira mu gasajja agakulu ago era ojja genda oganoonye guli ogwo eyo anointing eyo
ey'okufuna ebisajja ebikulu ebyo ebisinga ne taata w'obukulu eba yakutuulamu. Kati bottom line, mwana mulenzi wamma teweetawaanya. Mind your business. Taata ne bw'onoomubulirira tagenda kubuulira. Gwedda ku famire yo bw'oba ogiina, labirira famire yo bw'oba togiina, live your life. Taata, let him carry his own cross. Yes. Bwana agenda nga tumuteekayo nga tugeya omulambo. Ate olowooza ki ekibirayo? Naye tugeya bannange. Ate essory tasobola kuzikira n'omuntu ajja ku kyalo omupya omunyuzaga wali ya Hajji oli eyaffe kyeba kyemanyira ne kati ogamba wali egundi era story bwetyo bwevaayo bakuwa example ya Gaayo. Kati olaba omulambo we guswala paka kati myaka kati over 10 years. Baleka legacy zenungi laba legacy gy'oboleseewo. Ate no kankubuulire oyo omusajja yazimba legacy. He was one of the respected guys ku kyalo okwo. Oh my God. Naye laba lwafiira mu kuswala. Byonna abantu ne babivaako. Ne badda mu era bw'oyogera ku linnya eryo ekijja mu bwongo kiri. Ku baana be nakula nabo myaka gyange ekijja mu bwongo bwe otuulira erinnya eryo. Kiri kye tujjukira. Ekyo kye tujjukira nga tutandika okugeya omulambo. Naye nga lwaki owaayo akalambo ku batandika okukageyageya. Kakati. Another thing with the story that I saw last week. A few days back, I think, when on social media, when I have kino ekintu ngena kweta bakwezimba abafuuka bakikozesa nnyo kakati kwa bakimenshagala nnyo wedding ate wabagamba luli mulekera awo have value lekera pressuringa bufumbo. So I don't know whether guy yakikozesa just to trick the lady omumola yakintikako nagamba say by the way marriage kati nagamba katusonde sente kusonda sente zebasondera zaaki za kukyalo okusooka. So the lady was keeping the money. I don't know whether it's over my account or to home the simanyi ngai nakakept, but she was keeping the money. So baba tambuza ko ba myezi ba mwako ba whatever ngona mugamba nti mvuka tuweza usente meka wana mugamba baba meka nagamba ha bade nekizibu nesaka kwata kwezi sente kwanga zo sente zigenda tu zigenda tu ya zabiri ebintu byaffe za kuchala. At first I was like that's even a good strategy so na sente fenna. So I don't know what will happen wakati namana na iye and then now komao na musaba katono watu libasi nazo kwata sona nezina ono yagambye bambuze nagamba nti kati nalaba nga tuli padde picture tugenda kubera fenna nage ne kwata sente zona nezimonde musindi oba yaje nazikima koro ekiro bafunye obuzibu era ngabo that very money nazitwala. The chick was surprised bwe yatwala sente the next day basimu negakendera ebikine bikendera attention nekendera ngono yeyegayirire what's going on tamwago what's going on tamwago katiga nga akomeo mu social media abo banja sente ambanjiza ku social media njagala sente zange yanziba bambi yabo balavu namuba buli kimu ne sente ze naziba banja ndengamba abawolo batetuyiga that's stupidly akati Doreen kati olaba ffe abamazeeyo emyaka 10 plus tukola mistakes. Yes, abamazeeyo emyaka 10 plus akaunti gyenzonderako sente nga tuzisonze fembi nze tubeda we are both signatories. Tosobola kujjayo sente ezo nga siriiwo ate nange sisobola kuzijjayo nga toliiwo and it has to be a valid reason and it has to be exactly ensonga lwaki twaggulawo akaunti eyo. Sivino stupid emergencies zitakwatagana. Kati kankubuulire mu abaana abato Doreen mulina obuzibu bungi. Doreen omanyi nti nno abasajja basitookinga abakazi namanya nti kakati Doreen akola wano. Doreen ayina side gig weziti. Doreen must be worth this amount. Neyewe banga. Nga kustadinga. Ayinza n'okubeera n'emikwano gye. Ne beewe banga. N'agamba ngenda kubeera ne Doreen okumala omwaka ogwo.
naye omwaka ogwo gunaaba guweddeko ngenda kuba muggyeko ssente bweziti nga yetakutadde oba ng'akutadde namu kubanga kati abamu bakuteekamu ene wama n'ajjamu n'azijjamu kubanga kati Doreen ekintu ky'olina okumanya bintu bino kukyala kwanjula mbaga si bye bintu ebitwala ennyo ebirowoozo by'abasajja tebabiba nakufa babibateekamu basajja batono nnyo ku 100 osanga 40 ng'alina interest y'amaanyi nnyo mu bintu embaga yaatu era babeera banjawulo naye abasinga tebibatwalira birowoozo kitegeera kakati gwe maama okwagala obadde nakwa kiro mmeka okukuleetera first of all kiro mmeka okusonda akasente ako mawe gwe toyinza kulowooza nti omuntu ono gwe tusonda naye ssente ekizibu kyafunye lwaki kya ssente zennyini ze tusonzeewo okitegeera tubezawo miliyoni 5 badde emmotoka yakoze batinagala miliyoni 5 nti kale kati okwagala kulungi naye emitima gino tusooke tulindeko giteeka ennyo mu kwagala emyaka gino 3 egisooka sooka oyagaza obwongo Doreen buli woyagaza obwongo bukukkiriza okustadinga partnerwo n'omanya omuntu gw'ogenda okubeera naye because remember relationships zino it's a lifetime thing idea okitegeera n'omanya omuntu gw'ogenda okubeera naye kakati gwe weesemberezza omubbi naye teweewadde na budde kustadinga mubbi otaddeyo omutima amangu ago omubbi obadde naye wiiki egyo ate baabayiga ku luno Doreen basoma mmwe ne bagwa ne mukati bamanyi kye mwagala kwanjula kyala ewaffe yanjula mbaga ngulire emmotoka bannange nze nkubulira Doreen abavubuka bana abasajja b'ennaku zino asobola okumanya nti Doreen ono asobola okuva mu ssente ez'emmotoka ezi kamuteekemu ajja in this guise of wagala kumbe ye alina kyabaza kyokulembeza kyakuwa kumbe business kyokulembeza kyakuwa bw'okulembeza emmotoka asobola ogikuwa naye ng'amanye emmotoka eno gye mmuwadde ngenda mmuggyamu ssente za mmotoka ezi biri in my own way okitegeera bw'okulembeza kukyala kwanjula asobola okulaga nti yes I am interested naye Doreen ne weekyala ne weeyanjula ne weekuba n'embaga naye gwe ng'obwongo bwo bukulaga nti munno oli naye nkitegeera ng'akulaze nti am interested n'akulaga n'okulaga kati mikwano gyange ku budget eya miliyoni tugambe kale miliyoni 10 bansondeddeko miliyoni 3 awo n'atandika okukaabirira ebizibu sente ze twasonze omanyi kakati abadde azikwata yatubuzeeko kati gwe toyagala kuswala wammwe walangadde emikolo ng'otandika kugwa mu mabanja right nga weewola ssente z'emikolo ekitegeera kyenva nkugamba nti abaana abawala ab'ennaku zino mwewa obudde mustadinga abantu ababakwana mustadinga abantu bemwagala naye gwe bw'ogamba nti ngenda kubeera ng'ekinyonyi ekigudde mu oyiro wali olabyeko ekinyonyi ekigudde mu oyiro kivaamu buli omu ng'ategeera nti kiva mu oyiro okuva ku kimwa paka ne wasembayo kiba oyiro kiba kiddugavu nga kutonya kitonya kakati gwe munnankukwani teweewadde na budde kugamba nti ono gwendi naye musezi akola mulimu omanyi oluusi mugwa muogwo omulaavu gwa oyiro nga tomanyi nakumanya omuntu mulimu gwakola naye lwakubanga akusanze kati nga wano ku yaya akugulidde oluwombo lwa yaya bannange lwa bbeeyi ozzeeyo onyumiriza banno omusajja bw'aba yasobodde okungulira oluwombo luli oluwombo lwa bbeeyi nandropinga n'okundropinga naye emmotoka gyakudropingiramu yagyewoze ku kanaabe bazisasula n'otwala emmotoka y'okuginaaza n'agipangisaamu awage najja nakugamba boosi ampita ku mulimu n'akuzaayo gwe obwongo we ne bukugamba omusajja wange alina TX
ogera kwawulana mbugeno kumitinga motoka ndala musajja gwotwala tomanyi what exactly he is. exactly Okitegeera n'enkya ne mwesisinkana mu restaurant n'akugamba kati emikolo gino njagala actually kitu kye wayogedde kiraga nti oli mukazi nnyo naye mbadde njagala tuleme kweswaza tetukiyingizaamu nnyo bantu twekolera ekintu kyaffe naawe ng'okibayinga ate gwe agudde mu laavu ya oyiro nga mutandika kusonda ssente kati bwakubba ng'ojja ng'owogganira ensi kakati maama oba oyagala tukukolere ki kubanga bwe mwatinga wajja n'otugamba nti tugenda kutandika okusuula akakebe k'okwanjula nti be the witness netukuwa amagezi totawaana nti awo genda mu maaso oba bireke ate ekirala Doreen omusajja ayagala omukazi tamusonza ssente za mukolo kituufu akiraba tayagala otuule nako oteekeko omusajja ayagala omukazi ajja kuteeka mu ssente ez'okukyala agule byagenda okujja nabyo akuwe ssente ezigenda okukola ewammwe ajja kuteeka mu ssente ez'okwanjula okitegeera ateekemu n'embaga bwe mujja kukola ekyammwe ng'omukazi naye ajja kukola ekikyenga omusajja nga takozesezza yadde ekikumi kye n'eki naye omusajja omukopi agenda okubba ajja kukutandikiza kukusuula kakebe ka mikolo naye ng'abaze nti akasente kano ke tusuula oluvannyuma lw'emyezi 6 tujja kuba tuwezezzaawo ssente bweziti ate bagezi baana bange abawala mufune bakimanyi nti tubeera mulavu tuli bisiru ate nga bw'oyogedde n'okwewola weewola okitegeera n'amanya nti kati luvannyuma lwa myezi 6 sijja muluyisa ssente zino nzifunira ekyokukola ate mbeere consistent mbeera available ate kakati bw'amala okuzifuna njabala ali bize simanya biki talina bize agenda kuswitchinga off amasimu afune line endala neba naye naye ng'ofaaki bwe weewa akadde n'ogamba nti kati kadneewa akadde yes this person has showed me his interest but it is not a must that you should also give him positive feedback there and then muleke agende oba agenda oba tomuwadde positive feedback give yourself time to get to know this person well kitegeera nti omuntu ono kati mwogedde ne ku mikolo naye tomanyi nakumanya nti olina mubbi gw'oteesa naye bw'otuuka ewaka kale emikolo mugikoze akusaasidde mukoze emikolo giwedde nabba ggwe n'agamba nina kisireevu ewange n'agenda n'akutunda anything is possible with human beings okitegeera mwewa obudde kolako naawe ka investigation akatono abo abasajja batunoonyerezaako kolako naawe ka investigation akatonotono abeerawa bazadde be beebaani baganda be beebaani akola mulimu ki ku mulimu what kind of employee or boss is he okitegeera because the kind of boss or employee that he is the kind of husband you're taking home weewa akadde studying omuntu ono nga tulinaba kuteekayo bigere byo byombi otherwise ogenda kudda ku social media okaabi bakuwa amagezi bakugamba kino na kino na kino na kino na kino but no one is going to pull you out of the trauma gwe gye weetaddemu omanyi bino ebizibu ebimu bye tweyingizaamu lwoya lwa mu nnyindo ndodo bw'otalwekuula tewali agenda ddukuula kakati we don't expect you who has lost all your money to your thief to come and to make the same mistake again next time okitegeera kati kino kyotuuseeko kikuyigirize nti oluddako ate next time tagenda kujja na tusonde strategy ndala kati obwongo bukuyigirize nti ababbi gye bali naye bajja beerimbise mulaavu Christian kati kyetegedde at least olaba ne bino ebiwulira n'ebyokusonda mbu tusonda ttaka osonda ttaka kipatie ne boyfriend tusonda ttaka
Auntie Few, you think when we are desperate? Kati I mwe don't see what bakazi woman let her mmwe, do with her. We are kati so bw'oba desperate. osonda ssente nti osonda ttaka sonda ogula ettaka li wali nze ndaba bano abaana batunda ettaka simanyi puloti miliyoni Millions. genda gula bupuloti bwo nga 6 obuteeke mu mannya go bukuluma nnyo ng'obutadde mu mannya go. But what they sell this thing of like together. We have to do these things together. No. Me Let and us you. do those things together when we have already started our home. We have kids. Twekakasa nti kati weetuli onnina nange nkulina. Kulina. Awo nga wayiseewo emyaka gyaffe nga 9-10 tutandike that together. But before that, do your own, I'm doing my I own. do my own. Kitegeera. Yes. Lwaki mwembi? Bajja bayiga mpola mpola. At least every time wajja kubaayo omu ayiga. Ayomba. Naye nga ge mazima omanyi gakaawa. Kakaawa naye amala odeno reflecting nga yes. Kakati the end. Ekyabakazi bano twachuriza ko mwami mwesigo batona man's perspective katona woman's perspective okusigala mu bufumbo nga wano badda nga yiso jawa muna people bambi loved it and they were like bagaba nakasajja bano singa bachimanyi. So staying in that marriage when you're not happy. At least your friend made a move now from that was good. But staying in this marriage you're not happy, regardless whether mwina abana what mwina abana, but in a relationship you're not happy. So many things. Ekitawanya is it okay? Chendo was nzo kusoka. Okay. So up to now tumanyi okay. Tumanyi no buli mama ogera kone bamwogera kone tuti oba bigambo. Oba is the fear of starting over the yagamba nti actually abantu abasinga okusigala mu those toxic relationships oba in places where they're not happy, marriages they're not happy, baba tia baba ina fear egamba nti namalako kati natandika ntya natandikira wa nadala ngati balina plan B. Kati olaba Doreen nze nkugamba nnyo yagala nnyo omuntu nga mukwano gwo or that person is something close to a friend. Lwaki nkugamba bwentyo nti waliwo ebintu abakazi bye tuyitamu nga tuli mu bufumbo. Doreen ekintu ekyo ekyokutya okumuvinga on tekitandika lunaku mukazi wa giving up on the marriage. Kitandika way back. Ngotanso okulaba red flags, ngotanso okulaba ng'akyuka. Kakati omusajja ono mubeera naye mu bufumbo naye nga zaakulaga nti without me you're nothing. You're nothing, you won't sabamu bakikola intentionally nti nakukonaringa nakutekamu that fear nakuteekamu okutya natta your self esteem okitegeera nakulaga nti ku nsi oliwo because of him. Nojja myaka ku myaka ng'obwongo bwo budigestinga ebintu ebyo okitegeera nga buli waafuna opportunity akulaga tolina kyoli nze buli kimukyo okitegeera. Kakati ono omukazi bw'atuuka ku level ng'agamba naye in a relationship ekyamazima terina gyeraga mpulira nkooye kati onatandika reflection abamu aba ayagala okufuluma lubuto naye ne ku lubuto naye jjukira mu bwongo bwaffe tubeeramu n'obusajja bubiri. Akamu kakugamba genda, akamu kakugamba naye ogenda kutandikira wa. Nedda ogenda tandikirawa onaabeerawo otya okitegeera. Yeeyo fear that was installed in you from the start. Olona making sure that you're dependent on me. Kati kana akasajja akakugamba naye nga wajolaga ne katandika okubalira taata gundi buli wakomawo aleeta sukaali, taata gundi ennyumba agisasula oba yagizimba, taata gundi agula enva n'amanda agagula
okitegeera agula yaka gyogenda sente ez'okupangisa ogenda zijjawa emmere onoobeerawo otya okitegeera abaana bo ogenda kutandika otya tebagenda kusoma kati ako akasajja nga kawangudde kano akakulaga nti munnange wandigenze kubanga ebijja si birungi. Most of the time Dodo, it is the fear of moving on. Sometimes abasajja bano be batuteeka mu fear eyo. Yes. Other times abazadde baffe n'abantu be tuyita emikwano. Omuzadde n'akulaga nti ewange bw'onoba todda ekitanda kyo twakyokya dda wano tokyayinawo kikyo. Nagamba no gaba nenze nga naguma. Okitegeera. Mikwano gyo ne gikugamba naye kaakati ewuwo gye tubadde tuddukira. Kati gwe bw'onoonoba ng'onooba otumazeemu amaanyi. Kaakati Dodo olaba omukazi ono waasigala mu vacuum ey'ebizibu. Eno ewaka she's being tormented. Actually obwongo bumugamba I am supposed to move out. Naye akasajja kano akamubuulira ku bbaawe we katandika. Kamulaga nti alina okusigala. Bw'akubira nnyina oba ssengaawe oba kitaawe amugamba nti ate okunoba. It is a no-go zone for this family. Protect that name. Mikwano gye nagyo ne gimulaga nti munnange bw'onoba naffe oba otuvuddemu. Kati no one is giving an ear to this woman. To this person. True. Kyenkugambye wali nga tutandika ku baana abalenzi. Who is listening to this broken woman? Who is trying to understand this broken woman? Oh yeah. Kitegeera. Ate ne kinzizaayo nti Doreen tukole emikwano egitwagala. Omanyi nti Doreen asobola n'okubeera n'emikwano gyo naye nga girina kye gikwagalako. Nga gwe ng'omuntu tegikwagala. Era nga nabadde njagala kikubuuza tangu oyogedde n'ekyemikwano nga sinneerabira nti nga luwa abuuza nti naye lwaki emikwano naddala egy'abawala gisinga okuggwawo obubi nnyo nawadde olaba bano baani biri all over social media sukira ani bali awo era n'abagamba nze kati addamu okuteeka erinnya lyange mu gundi ne bamugamba nawe omu namugamba stop stealing our men oli namugamba tell you meant to start putting on rings nengamba bannange kigenda maaso kiraba but anyway noobanga omukazi oyo alina emikwano naye nga tegimwagalangako n'omulundi n'ogwo nga tayalowooza bamwagala ogusobola okukugamba Doreen nti bw'ovaayo ojja kuba otukoze bubi tebakwagala okitegeera nga tebamanyi ky'oyitamu nga they are seeing you get breaking down. Doreen ajja kutuula akuwulirize amala okuwuliriza akuadvising tajja kusalirawo on what to do. You will decide on your own ng'omaze okuwuliriza kyakugamba okitegeera. Naye jjo mikwano ono omukyala gy'ayina giprotectinga interests zaazo. Kituufu we tujja ewuwo baawe atulabirira baawe atukolera bw'ati ne bw'ati ewuwo yeewagazi emikolo tunaagiteeka waani okitegeera. gasigala iwe omusajja ogumanyi ekiri eno kyokya wene weesiimye ife abasajja baffe nno kati bw'okeera ku makya omusajja n'akusalako obulago nga batandika okunanaagira kale bambi yatugamba ekigambo kye nasembyeyo okwogera naye yaŋŋambye akooye. But who is listening to that tired woman? Who is protecting the tired woman? Who is standing in the gap for the tired woman? Okitegeera. So ng'ate ono omukyala bw'abeera ng'alina emikwano egimwagala omanyi nti emikwano egyo gisobola okutuula naye ne gyogera naye ne gizza bujja obufumbo obwo. Kituufu. N'omwami bw'abanga he's the problem n'atereera. Omukyala bw'abanga she's the problem nga kajjanja ke kaagala omufulumya amaka n'atereera. But because you do not have people with you who have you at heart, everything falls apart. Kati it is not these women nti
omukazi yatadda obufumbo naye alemereddwa okufuluma. There are so many factors at play when it comes to that. Very many factors. Naye nze nkubuulire Doreen, tufube nnyo at least mu nsi beerayo n'omukwano ogwo naye nga waddala. Nga nawe kifiiringa nti waddala. Ng'omanyi nti the rest of my friends are background noise. But there is this one I run to. Wano gwenzirukirako. Okitegeera. Naye ono, this person is my person. Yep. Okitegeera. Kutegeera. Bye bisinza okusuula abantu mu buzibu. Nti Doreen otuula mu kisenge kyo n'okaaba amaziga naye nga bw'otunuulira mu phone book yo there is no one you can tell about your tears. And talk to because wamugamba ajja kunyumiza oli. Agenda kunyumiza oli. Then I become a laughing stock. Then yes, exactly. Okitegeera. Naye Mukama waba akusaasidde n'akuwaayo omukwano ne bw'abeera omu. Nga you can confide in that person. Ng'omuntu oyo asobola okutegeera. N'akubeererawo. N'akubuulirira ng'omuntu. Omuntu oyo mukuume ng'ekyatika. Kubanga tebaliiyo ate tebasangika. Batono. Yes. Batono. Oli ajja kutambula naye. Ajja kutambula nga naawe akugambe nze Doreen anyumira okutambula naye. Doreen bwembeera ne Doreen tufuna abatugulira omwenge. Just vibe. Okitegeera. Bwe ntambula ne Rose tusanyuka. Kikazi kisanyufu. Yeah, true. Okitegeera. Naye bw'omubuuza kikyoyagala ku Rose. Naye tamanyi. Okitegeera. Yep. Naye nga bw'atuuka mu by'ekisirusiru bw'asooka okukubira. Bw'atuuka mu by'amagezi nti wano waliwo ddiiru efuna tajja kukubira yadde n'omulundi n'ogwo tasobola. Tuyige okusosola. Omanyi edda batusosoleranga ebyennyanja amagumba ne bagazza ebbali. So that olya, kati amagumba agali mu bulamu bwaffe tugazza ebbali. Yeah. Then we shall know what our next moves are in life. Okay. Kale bannange nze sigena won't exceed here. You know why? Because tulina mwami mwesi gwatulinze. Please, so kimukola. And another thing, by the way, nga bagenda kubajja like oftenly. So kati mwabaina questions like she can really help out. Mubuza ebibuuzo kati nga oluusi mubuza Haji Kazibe Kapo, munembi mubuza, so kakati namwe musobola okuteeka ebibuuzo awo ne mugamba kakati badde njagala nnyambeko ku kino. Kati I can always write down those questions so that when mukomyawo nga tugamba waliwo gundi eyagambye this and this. Nga bakuwa advice nga mutegeera. Nga tunyumya. So mbaye tuyiga all the time. Bwe kikunyiga guma. Naboyomba guma. Nedda ate Doreen ekintu ekikulu bwe kyolowooza nti kikunyize. Actually bw'odde wuwo n'okifumiitirizaamu sometimes kye kikutaasa. By the way, true. Gwe omuntu kyakugamba n'oyomba nti nze ebiseera ebimu ntera okubaako bye ndisikasinga n'omwami wange. But he's not someone to give sweet advice. If you want like it, you don't get it from him. He will give you something the way it is. The way it is. Kino kyowakoze nedda tekiriiyo. Ng'omuntu omukulu wakiri wandibadde okola bwoti ne bwoti oba bwoti ne bwoti. He gives you options. Naye ogenda okutuula nga that tough advice actually yekushepinze mwofunye ekituufu ekyokukola. So let's be open to advice. It doesn't kill. It doesn't kill, it doesn't destroy. Actually, it keeps us moving. True. It gets us back on track. Nti nyinza okuba Doreen nga nawabadda. Naye ebintu by'ogenda okwogera nange n'entuula nze ka Doreen buli w'otuula wekka n'okkiriza ssenga w'omutima gwo okukubuulirira okwogera naawe n'ogattagatta nti naye Doreen yaŋŋambye bw'ati yabadde ategeeza ki. Ebiseera ebisinga you get the answers. Yes. N'omala n'okkakkana n'ogamba okay fine yadde kyanyiizizza she was right. Yadde kyanyiizizza he was right. N'otandika okwesootinga era ono eyakubuulirira n'alaba nti tokigendeddeeko agenda okuddaba kumbe byamukolera. Kitegeera not to take praise nti nno ye yakikubuulirira naye ye kiba kimusanyusa nti okay nina ettaffaali lye nagatta ku bulamu bw'ono omuntu. So just let's be open to advice. As long as it is not
advice ya kunywa shisha bwonywa shisha amawugwe gaterera bwokola kinadda bya bulamu ebigenda kutwala bulamu bwaffe mu maaso definitely nakweyamba yamba Kituufu. yes tewali buzibu. thank you so much my You're dear welcome. kale guys until next time nga bembaga mujja kwa mulaba open Bye 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 Dev banatusonyiwa Dev naye omenkewa Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple.